agayamba abantu agazza embeera z'abantu era bwe tulaba nti waliwo ekirumira nga tu planninga etteeka lyetusobola okuteekawo okukiziyiza ogwo omulimu nzize ngukola kuba ntuulira ddala mu palamenti eno mwe tukolera amateeka era amateeka agamu ge tuzze tuyisa erimu gengenda okumenyaako the Succession Amendment Act ey'ebintu eyo twagiggyayo bulungi ng'eyamba nnyo abantu oba tolese dda kiraamu okola otya abantu bagabana batya ebintu byammwe n'amalala mangi mwatulaba nga tulwanisa amateeka amabi nga the National Coffee Amendment Bill ezo bill zonna gaba amateeka agazze ge tutunuulira era bwe tumala oddiisa ne lifuuka etteeka eryo mwaliraba ery'emmwanyi kwe twasimba ki kakokola kwe twasimba nakakongo nga emmwanyi zaffe bazitwala naye ng'era bannammwe mubamanyi bakozesa omuwendo gwabwe batusinza eryanyi naye ffe twayogera ensonga zaffe ate nabo ne bakkiriza nti ensonga zaffe entuufu wabula nga bali ku kiragiro kyakugjawo ki UCDA emmwanyi edde mu mayifu Ministry of Agriculture amateeka amalala mangi ge tuzze twogerako then omulimu omulala ogwomba kwa parliament omukulu budget appropriation fa abatematema budget yeggwanga banange mu budget we tubadde tuziyisa mbaddewo in fact emu gye ngenda okubawaako example the previous budget gye twakayisa mwe twayisiza obuwumbi 300 billion shillings zigende mu kugula ambulance buli district ebeere ne ambulance omukulembeze w'eggwanga lino Mwai Museveni n'atugamba mu ababaka mmwe bye mwogerako temubitegeera nze obuwumbi 300 mbwetaaga kubuwa muntu kinnannyini agenda asasula amabanja agali mu loko n'ajjayo sente za ambulance zonna nga twali tugambye ziyamba abantu n'aziwa omuntu omu asasula amabanja ga loko obuwumbi 300 ne bigenda omuntu wa bulijjo n'afiirwa bw'atyo kyekyo kulwakimulanga tetunafuna ambulance ku district y'e Kassanda waliwo eriwo eyagenda ebukuya neeyo eri mu bukuya naye district twali tuyisizza efune ki ambulance yayo in fact because of budget appropriation kyekyo kulwakitwala obinga ng'ababaka buli district nefunayo akawumbi kamu 1 billion shilling ezigenda mu road fund era 1 billion shilling ezo za road fund amakubo fatina gabadde abagamba fa ababaka parliament fa abakirobinga buli district nekifuna sente ezo netukola ki netuziyisa n'ebirala byayogeddeko ng'amalwaliro tubiyisiza mu budget mu parliament so nze wenjogeredde eddoboozi lyange nditumbula eri ng'eno tuweereza ku local government ogwange guba guwedde ensonga eyokusatu omubaka wa parliament gyakolako oversight function okulondoola emirimu gya gavumenti oba njagala oba sijagala kinkakatako kugirondoola oba njiwagira oba sigiwagira kinkakatako ng'omubaka wa parliament okugirondoola era ogwange ngukoledde ddala mundabye nnyo mu nsonga za PDM twalondoola PDM nga bwetambudde mwandaba mu nsonga za gundi ene yavaako before PDM emyoga navaayo n'engirondoola ebukuyeyo twaliyo wano ku district twaliwo ne honorable nga tulondoola ensonga zaaki era nga tubawo amagezi era report ne tuzizaayo mu parliament ebirumira ne tubyogera n'ebirungi ne tubyogera ebiriyo mundabye nga neetoolola amalwaliro gaffe sirina ddwaliro ku constituency level lyesiyingiddemu gonna Bukuya Health Center 4 njirondodde Kassanda Health Center 4 ne Kiganda Health Center 4 nga kwotadde ne Myanzi Health Center 3 nga kwotadde ne Narutuntu Health Center 3 n'eri Makokoto agonga londola ng'omubaka wa parliament kinkakatako okuyingirayo okumanya obuweereza butambula butya era mu ebyo mwe najja reports z'ennyanjula mu parliament nga kati mu Bukuya omwo mwe nasangamu ng'abasinga ekisooka tebalina senior doctors and junior doctors ne tusanga nga balina woodi emu egabanibwa abasajja n'abakazi babeeramu emu ne Kassanda nga enkola yemu Kassanda in fact twasanga namu nga tebalina na musaayi ng'abakyala basinga okuzaalirawo kuba libadde lizaalisa nnyo abakyala n'abasajja nga bali mu woodi emu in fact eyo woodi ya bulabe nnyo kubanga abakyala n'abaana n'abasajja abalwadde ba TB n'omulwadde w'omusujja mwena muli mu ki ekisinga okuba ekyobulabe in fact ebyo bye bimu ku bye nayogerera mu parliament